okugeza wano waliwo omusawo waffe yali wammanga awo ng'alina eddwaliro yeewola mu banka ezisukka 6 naye nga nze si mulimu gwekubuuzi waayo n'osasula ddi ng'omulimu gwo gwa kumulikomendi nga weewole kyawawe ogugwo wagukola ssentebe awawe mbamanyiwo kati ekirala byobadde owulira bamanerenda abawule mubannange katulina awo tulinawo kabanka tukatana kabanka ewamayangayanga bannange mugere mazima omuntu ayagendayo n'amugamba titukoze endagaano nti yakutunda otwala musingo bo bagamba otusingidde ki nti pikipiki eyo nga bakuwa sente naye endagaano ate bayitirako ewange tukolangayo ndagaano yantunze mu kabanka ako ng'ate osinze anti tekiriiyo osingayo businzi totunda naye ate ne bali bagamba nti ntunze nabo bakola ki nabo gyebali ate ne baana bagendayo baagala ssentebe nabaana bagamba ntunze ng'ate nsinze era bayita wammwe abaliwa abagamba nti ntunze ate nga nsinze nabeera nabo mbakubirako sitampu nfuna bulungi nkugambye banka eri wali wamayangayanga yo ekusaba musingo tekola ndagaano nti ntunze era yali agikoze wano awanika omukono wali bakugamba otusingidde ekintu kino nti pikipiki nga bakuwa sente kajubye omumanyi nti mumanyi era akolera wali nepiki yiye era bwe muba muwa mumuwe era nga bamuwa kale kakati mwe mwewole sente nga mmwe kike mugenda ozikolamu obuzibu obuliwo abantu baagala nnyo okuteeka sente mu nsawo ne ziba nnyingi n'abamu bamulabe nti agundi waye leero yazikutte n'ajooga naye nze bagamba esente nzaagala naye esente njagala nzeewole nga nina income sirina kyentunda buli lunaku kivaamu 10,000 esente z'abandi nzirumbaganira ki naye nga ate abazeewola be bangi ne basinga ettaka ne bamala ne bakaaba ate ne zibalema okusasula kati sebo ebyabamanerenda ate be babanoonya bali wano bali muno bajjudde muno juzi nabaga bannange buli ateyanjulanga wano ajje tumutegeere gye yava ne RDC amutegeere ne DC amutegeere mujje ku bantu baffe sente nga tubategeere nga mubamanyi naye mwe bali batugamba tuviire ku bantu baffe kakati nze nkoleki va ku bantu baffe eyo breakdown yetujja ku kkubo kakati awo gwe kyamaani oba ozzaako ki kwegamba nti nammwe olumu waliwo ebabasiba emikono nga mulabye ekintu si kituufu mwali badde mulina kyemukola okutaasa abantu bammwe naye olwokuba nti waliwo omukono ogubakwatidde omukono gwammwe ogwa ddyo mu nkwawo nammwe ne mubireka mukama nga kikifaanagana nga bw'onoobeera awo ng'olina omwana ogw'otadde mu ssomero afuna eddiguli nga ne wiiki ewedde wali ku diguli ya mulala ye naakutolokako n'agenda ku birala tolina kyakkola ssentebe kiva ku ki okusanga endagaano 3 ku ttaka limu naye nga zonna zirina sitampu ekyo agirina gireeti boogerako byogere bayabule basente babalala sebo nze banjawule ku balala nga babadde bagamba nti kano ke katusikiriza ebyo byabwe gwe tekakusika siri bubi nnyo okutuuka ku ekyo siri bubi bwewaawo bwemala nga newaana bwewange baabo ngawo situukawo ate oba n'okwewola seewola seewola eyo yonna sigendangayo
nenga ne byenina byenteeka okuteekawo mbirina ebivaamu ssente n'ettaka ndirina naye nze negendereza nzeewola essaawa zino nenda zikolamu ki mu Kanyanya bwe tunagenda ali ne tugula mugiyita drawuni dani eneevangamu mmeka buli lunaku omwezi mba nfuna mmeka ebyo byonna birole nabigulaaguladde ebyo byolabaawo buli kimu kyonna twali kyesimanyi nze akasente era bwe kaba kagaanyi muzeeyi n'ekyeggulo nga kigaanyi tulina breakdown yaffe eri awo akatogo ka 2,000 ekyeggulo katumala ne tugenda ne tubeerawo nga tetulidde enkoko tetutajja kusobola kusasula. Tweyazeege ssentebe kyo kiri kyonyagala muva wano nga mukitegere bwe muva wano ng'oze mu Centenary nga mmanyi nti wano wa Kanyanya ayagala kwewola ssente nkwegaane nkugamba wuwe mumuwe nowayigafodi baanaja wano wani wa Kanyanya mumuwe akali amattu ekamanya banendooza nina akalimu kenkole manga eyo nandyagadde embeerewo naye nga byebyo byomunanga ate nekirala tebajja twogerako birungi byereweewaawo ate mulungi nnyo owaddi bwe batyo nze olwadde okuva ano nga batandise dda eri bankubira nti nga bakuli bubi bagamba badde batuli bubi tukyaliwo nnyo tunavaawo ate era tukyaliwo ne mukama waffe akyaliwo akati ssentebe katono nnyo omuntu agenda okugula poloti oba ekibanja mu Kanoni Gomba wano yaliise mu mitendera ki nga tannasasula kibanja ekyo akati abantu bano balaba era bazibu bwe badda wali mu muti guli ogulaba nga bagamba genda wali wa maama Nsereko oleeteyo ekitabo kiri ojje n'ekkalaamu endagaano nga badda mu muti wali nga bawandiika olw'okuba ssentebe ajja kugamba oba wali nabe batema empuuta okoze otya naye bwe gutuuka nga tebamwetaaga mu bbanka ku kibanja kyeyagulira mu muti olwo alabika ewange ezo bazikola nga sitegedde endagaano y'omu muti wali webadda n'ekkalamu nga tegulina sitampu ate n'awaddeyo ssente naye ne bamubuguyalizaawo naye n'awaayo nga ne wa ssentebe tatuuseeyo kati nange bw'ojja nga tete watuukayo tunulanga atakulaba alwekirala kati kwegamba nga tannasasula yali badde asooka n'agenda ewa ssentebe n'akebera n'amanya nti akuguza ekibanja kikye ekibanja gyekiri ne mutuukawo ne mumanya ensalosalo zaakyo zezo oyita gwani olwerusi mutegedde tweyanza ssentebe tweyanzeege oli ku rediyo ey'omuntu wa kyemba nkoze wano tekisula era n'omukulembeze akamukatuniki ate ebyo biki ngezaako nnyo okwewala okukola ki okukola ensobi naye mpozi kyengezezaako ayagambye nti batuwa mutwalo bo batusiriwalizaawo ne balowooza nti omutwalo gwe gukola naye nteebereza omuntu avuddemu wali mu takisi obudde bumuzibyeko ayagala kujja kusula wa ssentebe olina okulya emmere ng'ali awo ng'atunula oba olina okulya naye olina kulya naye ssentebe ng'otoola ku mutwalo gw'ofuna ogw'omwezi ate bw'omala ekyo waliwo gwe naleeta ennaku ezo baamugamba jjamu engatto ku poliisi awo fe tetujja kusuza ogenda kusula n'abasibe musajja wattu teyakola ng'agamba ekisuza n'abasibe kiki ng'agenda asutama ku muzikiti wali weyasula naye nga ffe baatugamba omuntu yenna n'omusuza nadda twadda mu kusonda ssente wali wano musajja waffe omuzimbi wano azimba wano ne bamukubakuŋŋanya ssente n'addayo yali naye ssente temuli akatwalo temuli mutwalo kale okuva ku makya n'akalya mutwalo temuli tukola kirimu ekya bulungi ki
wansi omuntu ngoyo najja bano abataxi wa mutabani wangu natera ogendako mu taxi bano nakulemera taxi emyaka 10 naye omuntu bwe yabanga abuliddwa gy'alaga ng'abataxi batutola ssente ne tumupakira n'addayo gy'avudde naye basindika wange nange bwe nsindika ku poliisi era bulijjo ssente tuzisonda bano nga balaba n'addayo akatwalo wali lole y'omusenyu simba bwakiri ebitooke bina tojja kuleeta basaatizi ku ttaka lyo ne bwe naabeera nti eriko kantu konna lijja kutwalibwa. Ensonga y'okubiri ssebo mudoleeta olw'obudde amaddu g'abantu bafe abantu bamatira abayina bafuba okulaba nga nakatono kalina akabatono katwalibwa. The law of the survival for the fittest. Abayina mattu bafuba okulaba nga nakatono akayina abatono ke bayina nako bakatwala. Badde nsaba mu ggwanga lino tuteesa ggwanga lyaffe lino abayina mulekere abatayina akatono kabe bakasigaze nabo baliku kye beeteekateekera n'okubeera mu nsi eno nga obulamu bw'ensi eno. Naye buli obeera oyina abagagga abayina munafe bayakulamu nti abajaasi abalina obuyinza ate bajja bannansi nebaganya gavumenti yaffe eno eya NRM. Mbadde nsaba nfuba okulaba nga ky'olina matira nga munnaffe beyagambye nti twesabireko ky'olina kimala eno ensi tugiyitamu buyisi bana tuli bagenyi tomalako muno mirembe natono kayina kyembadde nsaba kyekyo neyanza sebo neyanze tweyanzeege ebirowoozo kiki ekiviiriddeko ekibba ttaka mu Gomba okweyongera na kiki ekyokukikolera wataatoyi nga munana akatonyeze munana radio buddu amanya nze Kikaguzi Annington okuva Ensambwe. Ekiviirako okubba ettaka bannannyini ttaka bennyini be baviirako kubanga bannannyini ttaka bagenda ne badda eyo ne beekweka oluusi ku bibanja tubeera nga twali bato kakati ne babeera eyo nga tetumanyi nnyini ttaka kati ne bakozesa omukisa ogwo ne bagamba eyo Gomba tulinayo ettaka lyaffe liriko abasenze bameka nti bwe bati naye nga ffe nnyini ttaka oyo tuma tetumumanyiko yadde kakati olutuuka ng'agamba ettaka eryo ery'eggomba ogenda okulaba atandisa odireetako abantu abo nga batandika okugamba nti ffe nnyini ttaka yalituguza oluusi ng'ate ffe tetutegedde kivuddeko kubeera nga tulaba abantu abaze ku kitundu ekyo. Nze kyembadde nteesa nti bannannyini ttaka awo senga bavaayo mu lujjudde ne balambika bulungi abatuuze baabwe buli omu ne bamanya nti nno gundi yali ku kibanja lwaki ne tubawo obusuulu naye we beekweka be baviirako ekibba ttaka neyanziza nnyo tweyanzeege. Omuteesa yagambye nti bannannyini ttaka okwekweka kyekiviiriddeko ate ekibba ttaka okweyongera. Naye kuwa ekibanja ne nannyini ttaka ani alina okunoonya munne? Kibuuzo ekyo kyeddemu mpola mpola. Oyinza n'okibuuza munne akuliraanye ku nannyini kibanja n'ow'ettaka ani alina okunoonya munne? Katusooke tuwulirize maama ono mukyala yekka eyakasooka okwevaamu mu Gomba n'agamba kanteese ye nnyabo. Amannya agange nze Namba Rebecca. Yes. Njagala kwogera ku nsonga nga 3. Kisooka ababba ettaka bagagga nnyo ne balibbako baavu nnyo. Ensonga ey'okubiri kooti zirwisa nnyo okukandaaliriza nnyo emisango gyaki egy'ettaka ne weesanga omugagga ono ne bw'aba nti afudde mu purosesi y'okwoza omusango ogwo alina kapasite ey'abalooya n'empapula zonna nga bwe zizze zitambula nsonga zaki z'ettaka eryo. Nze omwavu gwawoza naye sirina balooya oluusi omusango ne gukandaalirira nnyo n'enfa nga n'abaana bendese tebamanyi butya nsonga bwe mbadde nkola ki nzitambuza. N'olw'ensonga eyo nandisabye kkooti zanguyeeko emisango
egy'ettaka gisambesambyeko kuba bakozesa akakodyo ako omusango ne gukandaalirira ebbanga ddene ekivaamu omugagga ng'awangudde kuba ye ne bw'aba afudde aleka balooya nga batambuza ki ensonga endala gye nandyagadde okwogerako abazadde nga bwe tubuulira abaana nti mwana wange njagala obeere n'empisa saagala obeere mubbi tufeeyo okubuulira abaana baffe ensonga ezikwatagana ku ttaka oba ku bibanja kwe tukola ki kwe tuli omugambe nti nagula ku mwami gundi yanguza waaliwo gundi ensalo zange ziyita ku gundi naani ne gundi naye abazadde ebiseera ebisinga bafuba nnyo okugamba abaana ensonga endala ne batayogera ku nsonga za ttaka we bakola ki we bali neweesanga nti omuzadde avudde mu nsi oli najja okaayanira ettaka ng'abaana oba abazzukulu tebalina we bagenda kukola ki kutandikira kuba tebalina kyebakola ki kyebamanyi n'olw'ensonga eyo abazadde okubuulira abaana n'abazzukulu ensonga ezikwata ku ttaka naye nsonga nkulu nnyo. Tweyaza mukyala Rebeka mukulu Beka nga ntuula ku kyalo Mabuye wetera Bukandula naye ku kyalo ekyo Mabuye tulinako wetubeera waliwo ekijja kati mutabani waffe bamuyitanga omugenzi Lugonvu yazaalibwanga ne omwami Byekwaso Bodwaini gwe yayimba kakati abaana be bakayanira ekijja kyaffe okuli bajjajjaffe ketuziikwa ne bataata baffe kwe bali banyinaffe basengaffe bonna kwe bali naye bo bagamba nti waabwe naye nga ensonga zino twazeese n'owa DPC n'azituulamu n'awuliriza ensonga nga bwe ziri n'akomekereza nga abagambye nze nga bwe mpulidde esayidi n'esayidi bwe mugambye bano bajjajjammwe mugende mwetereeze. Naye nga ki ekyaleeta ekyo? Ki ekireeta okuba nga ettaka lyammwe baaligenda dibabbako oba baali baagala dibabbako? Ekyaleeta ekyo maama w'omugenzi Lugonvu otyo jjajja waffe abeera ssenga w'abataata kati omugenzi Lugonvu bwe yali ne maama we maama we yali afumbiddwa omugenzi gwe weerabidde gwe neerabidde omukulu bamuyita omwerabidde w'ensambwe kati najja n'omugenzi Lugonvu kati omugenzi Lugonvu n'akozesa obukujjukujju n'atwalako jjajja waffe ekyapa kati n'akikyusa neyeerabira ati nate kyakyusa kiri ku kijja ekyo kyeyeerabira kati nga waliwo ekyapa ekirala ekiri mu bajjajjaffe Katende bayitawo Mabuye Katende era mukulu wange akirina akati bo bagamba nti waabwe kyokka nga wammwe waffe era abafu babiri abasookawo omu yaziikwawo 1918 omulala yaziikwawo 1930. Kati ki ekiba kikolebwa obutababbako ttaka eryo golooza ki ekirina okukolebwa? Ffe kati ffe twali tulakita ne tulima otyo era nga kati tusima binya bya bitooke. Olabye okuva bwe mwaleeta tulakita tebaddanga mukubakayanya ttaka lyabwe bajja eno ne bawaaba mutwalimye ku ttaka lyabwe naye ffe tugenda mu maaso n'okukola ffe tetukyaddenja webalinye tewali ayinza kutiisatiisa tweyanzege tuli Kanoni Komba olaba n'obiseera ebisinga okutwala ettaka ekiva weewati nti nannyini ttaka baabe bamubisawo muwa obusuulu mukulwawo kumuwa obusuulu agenda okola zino entaano zebamuwa ate wafuna omugagga nga mwaka wumbika ensimbi n'agamba nninda ki nga batuuze nga batunda zezo ensonga zisewo. tweyanzege obwesigwa bwetaaga okubeerawo twetaaga okubeera n'omutima ogulumirirwa ffenna buli omu okulumirirwa munne. Abazadde mufeeyo okubuulira abaana bammwe ebikwata ku ttaka lyammwe n'ebibanja byammwe nga mukyali balamu temubibakweka kuba oyinza okufa nakyo ne kifiira ddala. Katufune omuteesa asembayo. Bantu bange mwebale kujja nanti bagiyita muteeseza mmemme 98 895 erinnya nze Smart Man
Superman ewa Duduma Mbulo Butambala myaka 20 nga ndi radio station tata experience nina mungi kakati omulama guno gwolese muzeeyi wano mu Kanoni Mugomba nange nali stede nnyo we nawulira radio Buddu egenda kujja e Kanoni neŋŋamba kino kijja kunkwatako nga nzewe Butambala ewa Duduma mu bulo okusalako wano okulaba nga njulika tabbi eri radio Buddu nosalako nensalako jjajja kakati omulama ssebo gwolese nze ngoogerako bwe nti ensonga eriwo esooka omuntu okuba ng'oli muwejjere ate n'omuntu okuba kale ng'omuntu wasukulamu ku ddaala Katonda yakuwa ku ssente ate n'osalawo okunyigiriza omuntu owa wansi n'ekirala ssebo ekyokubiri abakulembeze aba poliisi nabo beenyize nnyo olw'okuba bafuna kimpi kidoogo babalippa n'amajja ne baagala okujja abantu ku ttaka ssebo yensonga yange nze Superman wa Duduma Mbulo Butambala naye mukulu wange Izeman Saz naye si naye webali nnyo webalire ddala atuwuliriza ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu tuli Gomba mu Kanoni Kanoni Mugomba tuli Kanoni Gomba mu nteekateeka ya Muteeseza Mmeeme mukkirize mbeebaze okusookera ddala olw'okuba nti muwaddeyo ebirowoozo byammwe twabadde tusuubira omukulu okuva mu ofiisi ya RDC ajja twegattako naye ayinza otusanga tumaze okubaganya ebirowoozo tubadde tusuubira omukulu avunaanyizibwa ku by'ettaka mu poliisi wano e Kanoni okutwegattako ye atugambye nti akyayina ebikyamukutte naye ayinza okugenda okujjukirwa okujja twebikke nga bukedde naye kale katusabe bwe banaaba batusiŋŋaanye banaaba basobola okukola obuvunaanyizibwa bwabwe basebo ne bannyabo twagala okubebaza olw'okuwaayo akadde ne mujja ate musana bwe guti mubeerewo muteeseza ekitundu kyammwe ekimu ku bisinga okulya ensi n'okugyonoona be bantu okumanya ekikyamu ne bakisirikira be bantu okumanya ekikyamu ne batanoonya kituufu be bantu okubayita babeeko kye boogera ne bakisirikira ate ne beesooleza eyo bokka nabadde ntunuulira wano nti omwaka gwokka oguwedde 2023 abantu abattiŋŋanye mu busambattuko obwekuusa ku ttaka nga babadde ng'abantu bagenda mu 2,000 omwaka gumu ogumuwendo munene nnyo nnyonnyene ddala poliisi yatugamba nti egimu ku misango egisinga okubeera ku poliisi e Kanoni wano e Gomba girimu era obusambattuko obwekuusa ku ttaka kale y'ensonga lwaki omulamwa guno tubadde tulina okugwogerako njagala okwebaza ssentebe mwami Mukatuliki kubanga obudde obuwaddeyo nojja ate era watwaniriza bulungi n'omulundi ogwasooka ate n'abazannyi abayiyemu ekyokunywa agambye nti mugusamba epaka naye yadde babagulidde amazzi ffe tekigenda tugaana kubakuba kati mukkirize mu kaseera kano mpite mukama wange kubanga ndaba abateesa ndaba mukendedde mpite mukama wange akulira teekateeka eno bwe tumala tugende mu mupiira musinga kuwagira ffe nabe kano ne mubamanyi so twagala okubebaza mwebali kujja mwebali kuwayo budde abavudde ewala abavudde ebulo abavudde ewa Duduma mwebali nnyo mwebalire ddala waliwo ne bannaffe abadde bawuliriza nga musinziira eyo mwebali kuwuliriza rediyo ey'omuntu wa bulijjo wenteekateeka basebo ne bannyabo nsanyusa okubalaba mwebali kujjumbira nteekateeka ya rediyo Buddu eya Muteeseza Mmeeme ebimu ku bitukozesa enteekateeka zino ne tutambula ne tujja mu byalo byammwe kwe kubawa rediyo yammwe mugyogerereko ensonga ezibakwatako nga si ffe tuzoogerera mu situdiyo wabula nga rediyo tugireese wano mmwe mugyogerereko era kye tubaddeko wano ekyo nno kye kituyisa rediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo era bwe bakubuuza nti omuntu wa bulijjo yaani yeggwe ffe tuba tuleese muzindaalo guno nti rediyo tugijje mu situdiyo
tugikuleetere wano ewuwo w'obeera ku kitundu kyo gyogerereko era emboozi yonna obedda birowoozo bye mukubaganya obedda bigenda butereevu ku mpewo nga n'abeebulire bweya babawulira gwe mulamwa gwokka tewali nsonga ndala pozi ensonga ey'okubiri gye tugattako kwe kujja tubalabeko nammwe mutulabeko tumanye nti abantu baffe abatuwuliriza ekanoni bafaanana batya beebaani oba okitegedde kati bwe mba ntudde mu studio nsobola okusika ebirowoozo byange ne bimpa omukulu ono ne mmanya nti omuntu gwe ndi mu kwogerako afaanana bw'ati ate naawe kikuyamba oba otaddeko akaleediyo ko ng'owulira nga kwendi era osobola okusika ebirowoozo naye obanga atudde nange mu ddiiro lyo nga omuntu ayogera nange afaanana bw'ati n'olwekyo n'okutabagana oba tugenda mu kapiira z'ensonga zokka ez'essatu tewali nnyo mulamwa guli awo naye ng'ate mulamwa mukulu kubanga eddoboozi lyo bwe tulireeta wano ne liyita ku leediyo Buddu oba oli awo naawe ofuna omukisa ffe abalala gwe tulina enkya n'eggulo ogw'okuyisa ku mpewo za leediyo ebirowoozo byaffe n'okusheepinga abantu ffe ogwo omukisa Katonda yagutuwa ebirowoozo byaffe buli lunaku tubiyisa ku leediyo ate ne mubitambulirako kati naffe tuga nti si ffe tujja kubeera balungi ffe ffekka naye n'abawuliriza baffe balina ensonga oba oli awo tutwale leediyo eno tubawe essaawa emu oba bbiri nabo babeeko ensonga ze boogera nga bo n'abalala bayigire ku abo n'olwekyo twagala okubeebaza abantu b'e Kanoni era tubasuubiza buno si bwe busembye tujja kudda oba oli awo naye tubadde twogera ku kibbattaka omuze guno abantu abasinga obungi balowooza nti gutandise kati obadde okimanyi nti mu byawandiikibwa mweguli abatali basiraamu bawanike ku mukono abakkiririza mu bayibuli bawanike ku mukono bwe baba bangi nja kusoma olunyiriri lwa bayibuli bwe baba batono sijja tusoma abasiraamu bawanike ku mukono nga batono abatalina ddiini bawanike ku mukono kuba nina bendabye nga tebawanise nengeddeyo omwana tolina ddiini gwe weetaaga emboozi tugiwanviire naye kyembadde nnoonyaamu enzikiriza zino ze tusoma z'owulidde embuuza ng'oggyeko kiri nti ffenna tuzigoberera zitutuuse ewa Katonda naye ebigendererwa byazo byali byakuluŋŋamya bantu engeri gye tunaawangaalamu mu nsi eno kuba kyo kiri kya Katonda yajja okusalawo nti ggwe ekkubo lyewakwata lyalifu lyali terikutuusa wange lino lyali lyerikutuusa ewange naye bw'ogenda okuzeekenneenya tewali nzikiriza eragira bantu kwonoona engeri gye bawangaala mu nsi fe abasiraamu Nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe bibeere ku ye yagamba nja kubawa hadiisi yokka yagamba nti omuntu yenna abba ettaka lya munne ku lunaku lw'enkomerero Katonda ajja kumuteeka mu nsingo ye obuzito obwenkanankana n'ettaka eryo lyabbye. Think about it. Olowooza abantu bameka ababbye ebibanja ebyenkana n'ebyawo naye wali ogezezaako okwetikka akakutiya k'omusenyu kati abantu bagenda kutuuyana n'ettaka lye babba. Mu hadithi endala era eyagala okufaanana eyo zigoberegana n'agamba nti ku lunaku lw'enkomerero Katonda ettaka ajja kulireeta awo lye wabba likumire mpaka lwe lituuka mu bulago bwo mu nsingo yo. Almost bifaanagana era oliba owulira obuzito bwalyo. Kati mwegendereze naye ebyo bigambo bye mbagambye omusajja oyo yabyogera okusaasira n'emirembe bibeere ku ye emyaka 145 emabega. Kitegeeza nti yali tasobola kwogera kitaliiwo. Kati ababibba bo balowooza nti batandise ku mulembe guno okubba ettaka. Kati mmwe abakkiririza mu Bayibuli mu kitabo eky'amateeka ye Deuteronomy essuula eya 27 olunyiriri olw'17 wulira bwe lugamba
bayibuli teri mu myaka 10 olowooza baaliwandiise ku kitaliiwo gwe mu bayibuli wali owuliddemu drone ey'emmotoka ezino ezakajja kuba yali teriiwo kitegeeza nti buli kye bawandiikako ebiseera bikyaliwo ekiki bwe kiba tekyaliwo bano baali bamanyi nti mu myaka eyo mu maaso gye tulaga wano we tuli mujja kubbangana ettaka naye bayibuli egamba bwetyo olunyiriri olwo lw'17 nti akolimirwe oyo ajjulula ensalo ya muliraanwa we. Abantu bonna ne baddamu nti amiina mbeewuunya okuba nga temuzzeemu. Olaba bakolimidde ajjulula obujjuluzi ensalosalo kati ate olwo agobawo omuntu n'amenya ennyumba ye n'ekibanja kyonna n'akitwala. Kati oyo oyinza ga nti akolebwa ati oyo si wakuteekebwa ku sigiri. Naye ekizibu kye tulina abantu bwe babasomera ebiwandiiko by'enzikiriza zaabwe babitwala ng'emboozi, era abantu enzikiriza zammwe kyemuva mukola ebikolobero ku bannammwe n'okubba amataka ne mubanga bagenda okuwangaala emyaka 10 kubanga bye mukkiririzaamu mu nzikiriza zammwe tebiva ku mitima gyammwe. Mukkiriza kinyumo oba okategedde. Naye singa twali tubissaako ebirowoozo gano bagambye akolimirwe ajjulula olusalosalo kati ate yabbye polo kyennamba omuntu yali badde yeekuba mu kifuba. N'olwekyo bwe tuba nga tugoberedde kuba amateeka gaffe nga chairman bw'abagambye gano ge tweteerawo ago mangu ga corruptinga kye tuyita okulya enguzi. Era bangi be mulabye abavuga amamotoka ku makubo nga tebalina pamiti, abavuga amamotoka ku makubo ng'emmotoka nfu tezirina mipiira saidi mira kye biriiko, byonna ebyo mubirabye naye nga amateeka weegali. Kitegeeza nti agaffe ge tweteerawo ng'abantu mangu ga kukoraputinga oba kumenya ne tukola ekyennyume kyago. Naye ate olwedde tulina n'agenzikiriza ago go twagafuula kinyumo. Olega nti omukatuliki nga takola ekyo, sigamba chairman ngamba omukatuliki ow'enzikiriza tiba ne omukatuliki nga takola ekyo kyokoze olinga nze nabutandika oli ino omusiraamu nga takola ekyo olabye tuli ku muzikiti. So singa twali tugoberera enzikiriza zaffe mu butuufu bw'okuzigoberera ensi twali giwangaddeko nga buli omu ali mirembe. N'olwekyo obubaka bwembawa amateeka ag'ensi bwe gabanga gabalemye ag'enzikiriza zammwe mugakole ki? Mugakwate mugagoberere. Tujja kuwangaala mu nsi muno nga buli omu ayina eddembe lye, nga buli omu awa munne ekitiibwa, nga buli omu awa munne ekitiibwa kyekyo, nga buli omu awa munne eddembe ly'okweyagalira mu kike. Terajja kubba munne, terajja kubba ttaka lya munne. Olwekyo njagala okusembayo nga mbeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala okujjumbira enteekateeka eno. Tugenda kusamba mupiira wano, tujja kugunyumirwa naye tetugenda kukusamba busambi. Fe aba Buddu tugenda kukuba ttiimu eyawangudde ku mupiira ogwasooseewo. Ate okwo si kutiisatiisa, ago mazima. Naye bwe wanabaawo ekikyuse ng'era mumanya nti bikyuse bukyusi, naye era mbadde mbabuulira mazima nti ffe tugenda okukuba. Mukkirize mbanjulire ttiimu ya Radio Buddu gye twayise nayo. Aba Radio Buddu abaliwo mujje wano. Nze Haji Ssekasamba Umaru Bukenya, nze nkunvunaanyizibwa ku bigenda ku mpewo eza Radio Buddu, nze programs manager. Twayise ne mukama waffe atutwala ye mukyala Letitia Namazzi aŋŋambye akooye nnyo ajja kubawuubirako buwuubizi. Ye mukama waffe oyo ye general manager yakulira ttiimu eno yonna gye mulaba wano. Abasigadde bano bo bagenda kubeeyanjulira nga beeyogerera, naye musembere wano we babalaba. So kaba beeyanjulire tugende mu kapiira tubakube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Erinnya lyange nze Ssebuufu Matiya, ndi mu kitongole ky'amawulire ate nkola ne program tumusinze ku Sunday sawa 4 mpaka sawa 5. Basebo ne bannyabo mwebale kojja
Amanya agange bampita Sylvia Sabrina ng'ali mu kitongole ky'ebyamizannyo ku Radio Budde. Mwebale kuwuliriza. Twebaza nnyo, mwebale kuwuliriza Radio Budde ey'omuntu wa bulijjo. Amanya yenze DJ Daniel ye Almighty DJ Majaga okutaka tekatula bekatula akola ki? Nze basajja bagalemanga 2024 yenze manyi ganjegere naki? Kola program kyakaze top 20 countdown ne Budde Club Mix. Yanza. Kale, basebo ne banyabo nze Judy Sonko, muzzukulu wa Kisolo Omuso. Ndi mu kitongole eky'amawulire, nkola programu eyatwezimbe, nkola programu kalimagezi n'ebirala. Wangi? Nze promotions manager owa radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Okay. Bale mwebale kujja. Nze bampita senior MC Madibuko Mutako wa Kabaka okuva ku Radio Budde naki programu Seruki endala programu naki munayo. Mwebale kujja. Bannaffe tubaniriza nnyo mwebale okujja. Ndi muzzukulu wa Nviiri Mbizikira Empalaata Ndawula Dibedito, omusajja ffumu lya mu nsonda eritoogera nsolo ze lisse, omuti gw'ensonzi okutungwa enkulu n'ento kifumbikolako. Pulogulamu agaffe ebubebbere, pulogulamu yeebazibwa Mukama. Ndi mumyuka wa mukulu Sonko mu promotions era nga ndi mu kitongole ky'obulango ku Radio Budde ey'omuntu wa bulijjo. Tweyanze nnyo tweyanzeeke, mwebale kujja mbungi n'okubeera nga muwuliriza Radio Budde buli kiseera. Nze Matobulo na Odijoko mbaweereza byamizannyo era ekiddako kati nkola kabawuse kakulekere sebo bali kuwuliriza. Balamusizaako mwenna. Nze baby wa Radio Budde. Nze mwana asyasembyeyo ate nze nsingayo obutono. Nze Mebokoki nga ndi mu sales department. Mukama abampeera omukisa.